tata kikaba ali bamukumako naali. Kati oyo tata kikaba bali bamuzaala ani amanyi kuba yali tayogera waabwe. naye banaye byaddala byo byembi bisekeko. Kati oyo naye n'omugatako mubolabirira butereevu era nze maama nze taata olowezaawo nenga naye mukama lwaki wanteeka mu mbeera lwaki wantonda n'oteeka mu mbeera eno ey'okubonaabona. bwe baali batandika omanyi bwoba olina omuntu gwoyagala bwe baali batandika omukubako omuliro bakuyise wafiiringa otyo tewakulaja nako tewawogana ng'otasa tata wabana ng'olina kufa kimugunye nange banjoje. Singa walaja nabandikokyeza ani akulimba bakugamba ndono yennyini mumanyi batambula nnyo naye babba naye ndeka sinaga nkomako naali. muli wawulira otya kyanuma nawe yanjagala zirika naye mba nenakigumira. ye teyakulaba nti woolinga tanagenda nga wendi teyakulaba nga bamukuba ku ssaawa eri esembayo nga bamukuba biki yoba yali yeewungidde dda ndomanyi emigo nagyo gyewuunza kati awo simanyi oba yandaba oba teyandaba. kuba y'ensonga yennyininyini oyo omwami wokuva edda wali okimanyi nti mubbi oba wakimanyako olwo wafuna surprise ko nali nkimanyi kitegeeza yabbanga kakuwa yali aleeta amaja lwatagaleseko mubeera obubi nange mba nkozeewo kuba era waba tagalese nga mmuwaayo waba asabye. wali obeera naye nga mwasalawo mwafumbirwa nga mubeera mwena oba just mwesinkananga bwe bityo? nza yali yamuwasa yabeeranga banaye nepansiriza akayumba kange mbeeramu n'abaana bange nankwana ng'obululu ntandisa okufuna sente nemuwasa. kati eryo ebbanga lyewalimu ennyumba gy'obeeramu egyogeddeko wagifuna otya? ennyumba gyenemu kati saawa zino ebyo mweye akayumba kakukogamba nti wali wepangisiza akazigo kuba tulaba sitole yose nyangu 10 13 zebakuwanga okugifuna otya? anti katolaawe nagenda amaaso nga nkolaakola kati tene namukwano gwange ayaŋŋamba awo bajja kuba bakolaki tokyafuna bulungi sente jawo nkutwale ku street natwalira ddala ku street abakazi bwe bakolaki nga ovude emirimu byokutambula nosinkana abakazi bwe bali kati ebiseera ebyo nga nali nasaba omukazi w'ekibanda mbeezemu abaana bange nga mwe tuba tusula ekyamanda era nga abaana basula mu kibanda kyamanda abo ababiri naye sinabazaala wakusatu kali omukwano gwange natwalira ddala ku street yennyininyini naye abakazi baatabuka abakazi bayoma nga omanyi ti n'abakazi tebaagala bamalaya bapya obeera bagenda bajja ku bakasitoma baabwe. Nkitegeera nobwaba gwe ne mukatale n'oba olina mu bizinesi towetaaga balala bajja. Kati ate awo we nafunirawo ssente ow'N3,000 ow'N5 ow'N4 ng'olunaku banyeza n'okunyika nga emitwalo 2.2 bonte buseera nengenda nga musona mpula nefuna akazigo kali awo kali katonotono eyo mu bwayise nga kagumu kitundu buli mwezi. Olwo mwaka ki lwapangisa kuba akazigo k'omutwe gumu kitundu buli mwezi gwali mwaka ki? 2010 olwo katunula katya kuba mu butuufu kandabikira okuba nga kayiika amazzi abaana bange lumu nasanga bamiza amazzi nga bagenda nakufa nga akayumba kabooze ekitanda kiri waggulu w'ekiti nga bali mu kuswiminga. Zera naye mundeke ennaku gye ndabye teyogerekeka. Kati bwe wafuna oyo kyali oyo baawo oyo yaba nakyeyagezako okuyamba oba yayongera obulamu bw'obutwalira ddala emabega olwo omaze okufuna akayumba otereddemu n'owasa nafunyemu akayumba akalala akukuba era nanoonya ssente nenfuna nengenda kuka emitwalo 5
obulamu ne butandika okubeera awo nalwawo nno nga nkyakalimu akeetaano mwewasiza n'oyo gaayi nafunira oyo gaayi naye omanyi nti olina omutima kazi abasinga bavudde mu nnaku nga tebaagala kwesembereza basajja kuba ebiseera ebisinga balaba nga bizibu byakubiri ayagala mukuulira eyo akweki naye okumuleeta mu nju tubeere ffenna kibanga kizibu kyakubiri ze omusajja wange omuyaye wange nali mwagala bangi walina laava entuufu naye sooka olindeko wabeeranga naye ng'era weetunda bw'otereevu nga naye agenda azinoonya nga bw'akomaera nga temanyi weetundira nemuddawo nemudda mu mukwano tulojja laavu era mu butuufu mwali banyiga kuba si kyangu nkyo era kimanyi bulungi nti oli ku street olwedi yansanga ku street nankwana kwe yakujja naye ng'akuba omulinamu ebijukizo yakuba saagala nakumanya nga gwe wamuwasa ate nga kubeera mu nyumba yo kiki kyoyogedde nga n'omufaliso gwewagula gukwata nagusalamu bibiri naye ng'ogumye ate omuyaye bamugoba siya omuyaye omugobe onoonya kuyiwa byenda kituufu eyo nsonga era akugambirawo nze wongobera nkutta ngenda kutta baba batiisatiisa naawe nga banoonya we banaatuula banywererewo naawe sha ani atiisatiisa abo bennyini maama kati ze senga yakubuulira nze simanyi nakuma omuyaye yankuba erinnyo n'alijjamu nono obwedda manyi kazibu maama obwedda manyi kazibu kati olulimi luveemu bino byokweyogeza nti nkukyayi sikyakwagala yankuba layiti nasooka mpo nga yeŋŋamba oba nsize ntya wano naye ng'ate ndi wange aliwo wawuŋŋamu kwegana kibayita okulaba abazungu kati wemala nakujjanjaba nga maze oddijjamu gwe wejjanjaba ate akujjanjaba akwagaza ki nairavu yabayaye nayo sinyangu mukama katonda wange awo wenyini wengenda kubanga tusooka kuwumulamuko tukole ku ssente z'abakama baffe tumale tukomye ombuuza omukyalo ono ebyo omuyayi bye yamukola naye byali bingi kati bwe bamutta yasanyuka oba tova ku ABS TV tukomawo mukuliko ennyo mu bulango bw'abakama baffe tukyagenda mu maaso n'emboozi ya mwana muwala nalese mubuuziza ekibuuzo omwami bye yamukola bingi byali bingi nnyo n'omujjamu erinnyo namubuuza ekibuuzo oye bwe yafa yasanyuka yawulira atya muli mwana muwala wange wawulira otya bw'omwagalwa nga bamukumako ennaali omuntu gusinga okwagala tata w'abaana tatakikaaba tata kikaaba ebamukumako ennaali kale ekyannuma kubanga
ye musajja ayali ayagadde omwana we ate nga ayagala ne abaana bange abataliiko kitaabwe besimanyi kati laavu eyo gye yali alaga abaana bange yagenda nayo yonna kitegeeza kyannoma ebyokunkuba byasooka ne bikola ki ne bivaawo naye ate nafa nnyo ku laavu y'abaana bange gy'abadde abalaga kituufu kubanga era musajja wakwagalira abaana bakusobodde naye ate ennaku 3 bwe zaayitawo awo ne ŋŋamba omuyaaye yawonye omuyaaye yawonye nawonye omuyaaye abadde antuntuza katireka nkole buli walaba nga gwe balinga gwe bajje mu kkomera liri kkomera ate omuyaaye wakugamba leero sikwagala ku kkubo akusange ku kkubo engatto eba erina okunoga yenabanga bakugulidde olugoye lwe nogenda ati nakugamba omanyi mamiyo soka okwate wano zino seeri lesa kwagala ku kkubo yambalamu naako akagoye olawo bakakunyumidde n'okamaani kakunyumira nakusanga ku kkubo akwambula otambula buti nakatwala akagoye ko nawe otambula bibyo akugamba weeyambule zijjeemu ezange ekitegeeza yakumonitalinga nga ku mulimu ogwo gye wali okolera kale wana waba weyabalanga nga yina ssente nga kugamba togenda mwabanga talina ng'ogenda ebanayo obulamu bwabayayi nze simanyi nangeri gyosobola okugamba nti omusajja n'oleka omukazi n'agenda ng'omanyi nti enva zo eri ze baliko feno twabigonzaamu kuya n'abakazi abasinga obungi bamalaya balina babba baabwe nga babbi ate nga bakimanyi ng'omukazi amanyi bbaawe mubbi n'omusajja nga akimanyi mukazi gwange malaya nti era kapo yali kapo yammwe musajja yabbanga esente zammwe sifa abasoose kubeera kiba kingi malaya akwanibwa muyaayi ku kkubo ani anaakukwana olabika kiro n'omuyaayi alabika kiro kati abo abaana bo ani abalina nze abalina kati obalekedde ani saawa zino kotaliyo ate kati muwala wange mwakuze n'abaana abo bennyininyini bakulu bakuze bebeererawo omuto ayenkana ki omuto agenda omuto wa myaka 8 kuziza ekitegezeewo tokyalinayo mwana yeetaaga kunaaza tokyalinayo mwana yeetaaga kukolera ki saagala toyagala wabula tokyalinayo bakuze sikyalinayo era n'okwagala saagala tokyayagala kuzaala kakati kweyo ensonga yennyini tata kikaaba amaze okugendako kitalo nnyo kitalo ddala tetukitadde omaze okuwona ekkomera tofunanga omusajja mulala agamba kuwasa batutya batya omanyi tuli babbi oyo nga wali omufunye si be kiri walimu bangi nnyo abavudde ku street katize weema njagala kati musajja jjento naye kati omuyaayi era ntemwakola ebiryasaga era ennyo eryokwansi nali atwale ate oli yali atwala naliiso kuba yagaa oluddako atwala liiso ne batwala lirye sikyayagala muyaayi oli mutuufu bambi obulamu bwabayo atlist omu bw'oba ngaolimu egyo emirimu ofuna ate atlist gentw ayinza gentleman ayinza okubuulirabulirirako naye bennaze simanyi nakumanyako naawe okkiriza nti ayinza okubuulirabulirirako nzikiriza kasatu banga tukkanya ekitegeeza osobola kuvaamu singa ofuna akubuulirira nakubudaze nkubuulireko nze okubaako obulungi ndowooza nkufunye ndi mu bwamalaya sibaako bulungi nze kuba buto bwange ndabidde ennaku ku dduniya ya mukama alowenga naye lwaki sifa era waliwo ensonga etobuuza ebyotobuuzanga katonda alina ensonga lwaki wooli lwaki nti ate yantunda